Omuzikiti mu Sidiki Sudek ogusangibwa mu Kisenyi okumpi n'akatale ka Busaffi mu Kampala gwakutandika okuddukanyizibwa ebiwanyi bibiri kyenkanyi. Kkooti enkulu wano mu Kampala yasalawo ekifo kino kiddukanyizibwe kyenkanyi nga tewaliwo ludda lunyigiriza lulala. Kino kizze oluvannyuma lw'okumala akabanga akawerako nga bano bali mu nkaayana z'obwannannyini. Ssentebe w'olumu ku ludda olubadde mu nkaayana zino annyonnyola. Yeddiza n'ekyapa ne bakikyusa ne bakiteeka mu mannya gaabwe. Oluvannyuma lw'okukubira enduulu mu kkooti twatuuka mu kukkaanya whereby ne tukola ekiwandiiko kino kye bayita consent judgment. Ekiwandiiko kigamba nti abakyama kya Wazazi mulina okuddayo ku kyapa awamu n'Abamadiina International Development Agency. Mijigidi ategeezezza nti bo ng'abakyama kya Wazazi basoose kwanjula akakiiko akanaakolagana ne Madiina International Development Agency okukulaakulanya omuzikiti guno, oluvannyuma bajja kwanjula akakiiko ak'enjuuyi zombiriri gye bujjako. Abakyama kya Wazazi mulina okuba nga muganyula ku property eno ku 10 nga mufunako 5 n'abali 5. Abakyama kya Wazazi mujja kuleeta abantu 3 n'Abamadiina baleeta abantu 3 bafominga Joint Management Committee. Abakyama kya Wazazi mujja kuleeta abantu 2 abanagenda mu banka nga be signatories ku joint account n'Abamadiina baleete abantu 2 ku joint account.